Ekitundu ky'e Masaka kinokoddwayo ng'ekisinze okubeeramu n'ebintu eby'obuseere mu mwezi ogw'omukaaga nga mu bino mulimu ebintu ng'emmere, loogi, ebisale by'amasomero kyokka nga ababyetaaga bangi. Masaka yasinze okuba inflation yawaggulu omwezi guno ng'eri ebitundu 6 n'akatundu kamu. Bw'okiganya eri omwezi oguwedde yali ebitundu 3.3. Okusinga tuvudde ebisale by'amasomero mu Masaka ebirinnyeemu okugatteko n'emmere nayo eraga eri waggulu. Ebisale by'amasomero birinnye okuva ku bitundu 3.6 okutuukira ddala ku bitundu 6.8 nga kino kivudde ku masomero ga gavumenti agasinga kati nago okusaba ebisale by'essomero. Usually government used to have UPE in the many schools, even non-government. But the government started pulling out in some of the schools. Even government schools which have UPE, they have started now charging. Mu kunoonyereza okukoleddwa ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics mu mwezi ogw'omukaaga era kulaze nga Kampala bwekutte ekifo ekyokubiri ebyokunywa ng'omwenge ssaako ebisale by'amasomero nabyo bwe birinnye. Nga kivudde olw'okuba nti nno ebyokunywa bino nga lwetuga alcohol beverages, alcohol drinks nga ebintu nga spirits ezo, bia nga biri wagguluko okukozesako n'ebisale by'amasomero nabyo bivuddewo kuba nti Kampala inflation yabwe eri waggulu. Ennyumba ezitundibwa nazo zirinnye okusingira ddala mu Kampala ne Wakiso nga kino Vincent Nsubuga Musoke akola nga akulira Wubosi mu kiseera kino akinnyonnyoddeko bw'ati. Ojagisa kino luli kwaliko flat ate ebbanga liriko kati kuliwo waliko bangalo kati flat yeriko oba amayumba gange tuyita compendium. Yo Fort Portal yesinze okubeera n'ebintu ebya bbeeyi eya wansi ng'ennemmere ebyokunywa omuli soda, amazzi, omwenge ebbeeyi yaabyo eri wansi nnyo n'ekitundu kimu ku buli 100 nga kino kivudde ku bikozesebwa ebibaddewo mu bungi. Okunoonyereza kuno kukoleddwa mu bbanga lya mwaka wakati w'omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde na guno. Kalungi Betty Nicholas Nduga, Delta TV Amasukulumo.